Tesitesi kitange Saalongo y'omu ku organizer ba event eno eya leero eya David Mutalo. Gwe badde nsaba abeeko ne kyayogera ku nsonga za show ya leero. Show ya leero buli kimu kyonna nno mukiraba. Bintu bikuta kati abali eyo musubwa emiryango giguddwawo bukyali mujje mutwegatteko malidaadi loza mukirengero ekiri wali alayini zikutte bannaye tulinze mmwe. Y'omuyimbi ali ready. Omuyimbi ali more than ready. Yetegese nnyo myezi 8 wetegekera kiri kimu. Tewali kwekwasa budde mbu ate ennyimba teziweddeyo olw'obudde. Ennyimba agenda zikuba olw'obudde tulina bonje Mukama Katonda atuwadde obudde obulungi omusana mugulaba ffenna tutuyanye malidaadi tulinzemu. Koola bannayuganda. Tukoola bannayuganda mwenna abawagizi ba music mostly abawagizi ba David Lutalo mujje Lugogo. Emitwalo ebiri eta Let's all move there. Yanga. Wendi bangambe bali walinga ku mafuta. Sebo kwa dala ipaka jesi.
njagala okubuuza wano nasa Labola ba this side, police nayo
Ababia. Neri jali mabeka. Neri jali. Akantu okunganyiza wano ffenna olina okulambugamba Oli mu 2-3. Oli mu 2-3. Eno simbado. ekyo ekyangu